The Newsroom, where untold story is revealed. Bizeja coach. Ate nekyokubiri ebisiyaga bino bitambulira nnyo mu kapiira. Tunnyonnyolemuko bitya ekibitambuliza mu kapiira nti mu mupiira muno naddala waffe Uganda abantu basobangu bakumanipulatinga. Ate ebisiyaga ekibirimu we bakulya bawulya ne baba bakutte nawe ojja kupikinga interest mu kubikola ki gulinga muzimu. Kasita okitandikako bw'oti todda mabega era bonna babikola bonna bemmanyi tebaddangako mabega basigala bakola ki bagenda nabyo mu maaso. So obwavu bwe buleetedde ekizibu. Ate simanyi lwaki balina nnyo interest mu bantu b'omupiira naddala abali talented. Ekyo kyo nange kyesinga okwebuuza. Abasiyazi bano batagetinga nnyo abaana bano abalina talent. Kubanga jukira bisae bisinga omwana omuzadde kati obeera n'omwana nga weesobola si kiwa nti oyinza okwetaaga omwana okubeera ng'asulewo omuntu twamuliisa okitegeera omwana ojja Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Abatulaba eyo gye musinziira mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo, njagala okubeebaza ne sekwebaza yenna okuba nti mutuwadde amatu okubeera nga mutuwuliriza olunaku olwaleero. Nze Deni tuli ku BTN Media, the new exclusive, ne wonna we banaaba basaze emboozi eno ne bagiteeka ojjaba osobola okuba nga ogifuna era n'omanya ewatuufu weevudde. Olunaku olwaleero ninaawo omukulu gwenkyazizza agenda kubeera nga ababuuzaako ababuulire yaani, then tulyoke tusosootole ensonga ez'enjawulo. Bangi mubadde nga mwebuuza ebibuuzo oba ekyatuuka ku mupiira gwaffe kiki. Entalo nga nnyingi nnyo. Olwaleero bw'owulira luno n'owulira nti ate ekiri mufufa kirala, ate magogo bwebiti hanaga olaba omusajja atundako ne ku tiketi z'ettiimu ne tugamba yiyi ebyo byonna biri bwe bityo. Ne wabaawo embuuzi endala nnyingi ezitambula, ebimu ku ebyo ebiganya omupiira gwaffe okula, ebizibu ebiri mu academies, ebisiyaga bisusse bifuuse ebisiyaga biki, byonna tugenda banga tubyogerako. Wabula gwenkuleetedde leero si mulala ye musajja amanyi akapiira eyakasamba n'asambira n'ettiimu y'eggwanga. Kojja nkusanyusa okulaba. Ndi musanyufu nnyo nnyini ddala okuba nga ntuulako ku pano y'emu naawe olunaku olwaleero. Amiina. Nange nsanyusa okukusanga mutabani. Weewaawo. Engeri gy'oŋŋambye nti maamawo wa Lugave. Neŋŋamba ono ngenda kwogera na mutabani. Wendi kati ndina kojja. Amiina sir. Nsanyusa nnyo okuba nga tuli fembi. Esawo. Kojja. Ali eyo atakumanyi yandyetaze okumanya amannya go gwani, then era obuuze ne kuba tulaba. Amanya gange nze Mike Mutyaba Sulaiman. Oba abamu bampita Sulaiman kubanga ndi musajja musiraamu nasiraamu ku mwaka gwa 2010. Nenetume erinnya lya Sulaiman. Abamanyi abasiraamu bamanyi erinnya lya Sulaiman n'ebyafaayo byalyo. Nabbi Sulaiman alayhi salaam abasiraamu bamumanyi n'ebyafaayo bye nti ye nabbi Katonda gwe yawa ekitone ky'okuba nga ayogera na buli kintu kyonna oba buli kitonde kyonna Katonda kye yali yatonda. So nayagala nnyo erinnya eryo olwa ebyafaayo byalyo nenetume erinnya lya Sulaiman. Naye nga initially nze nali Mike Mutyaba. Ate erinnya si eridefining eddiini y'omuntu wabula ebikolwa by'omuntu eridefininga eddiini y'omuntu. So erinnya lino omuntu lyampita, it is okay because it is my name. Bw'oba ompisa Mike Mutyaba, ompisa Mutyaba, ompisa Mike, ompisa Sulaiman, it is okay because it does not define my religion. Esabo. Ndi musajja mufumbo, ndi musajja muzadde, ate era ndi muna Uganda. Nsanyusa balaba abannayuganda ku
program eno mwebale nnyo kubanga mwekuumirako n'okubeera nga mulaba ebigenda mu maaso. Ono nno gwe nkuletedde olwaleero X-Screens Prayer. Munnakapiira ali eyo atulaba. Kojja soko tuwemuko ka brief katini nnyo ku engeri gy'ozeemuko mu mupiira gwa Uganda guno. Otandika ddi omupiira from the grassroots? Nzaalibwa e Masaka mu Kirumba e Katwe. Amanyi Kirumba we Masaka wenzaalibwa. Tata wange omugenzi Serunjoji Robert ne mama wange omugenzi Nakazi Josephine. Ntandika omupiira okutandika otegeerera ddala omupiira kyeki nagutandika ogutegeera mu mwaka gwa 1999. Otegeera omupiira nti gulimu kino gulikola guti mu mwaka gwa 1999. Nzaalibwa omwaka gwa 1987. Omwaka gwenzaalibwa 1987 gwenzaalibwa. Ntandika omupiira ku Masaka Baptist ewa Master Peter. Omupiira gwe nasooka okulaba ng'omuntu ne manya nti waliyo omupiira ligi esamba mu Uganda gwali between Express ne Villa ogwali mu Masaka Recreation Ground. Omupiira ogwo gwaliko ne Kabaka yali omugenyi omukulu era omupiira ogwo gwali mu teargas muyitirivu nnyo. Baatukuba teargas twali tuvudde ku ssomero wali ku Masaka Baptist ekijja bwemi nga tuzze olaba omupiira ogwo natukuba teargas tudde ku ssomero nga tukola ki batudduka. So mu 2021 nzija e Kampala omulundi gwange ogwasooka. Nzija nga tuzze kusamba mu State Tires under 14 eyali e Rugogo. Mala State Tires eyo coach Eddie Butinda ndaba nzija e Kampala ngenda bita mu brief because it is a long story. Nzija e Kampala mu Kekelo mu 2007 ngenda bita mu chapu mu 2007 ngende Sweden ne Denmark ne Norway okutandika okubeera nga nsamba omupiira mu Kekelo. So bwentyo bwentandika omupiira nenzija nensambira mu masomero nga Kitende Standard High School Zana. Nenja nensambira mu Bunnamuwaya nentandikira okusamba omupiira nkyapita mangu then nensambira mu KCC nensambira mu Express nensambira mu Tipi Mazembe nensambira mu Elmerick nensambira mu Yovo Town ne Bungereza era naliko ne mu Academy ya Manchester mu mwaka gwa 2007. So a brief background ya Mutyaba ku timu y'eggwanga nasambira under 17 ya Uganda nensambira under 18 under 19 nensambira under 20 nensambira under 21 nensambira under 23 nensambira timu y'eggwanga yennyini enkulu. Timu y'eggwanga enkulu wagisambira okumala bbanga ki? Omupiira gwa Uganda naddala ogwa Uganda Cranes ekituufu saasambira bbanga ddene kuba nzijukira natandika mu 2010 okusambira timu y'eggwanga ya Uganda Cranes. Nensamba 2010 2011 2013 nasambira Uganda Cranes emyaka gyali esatu. Omupiira nenkola ki? Omupiira nenguvako nendwala omupiira gwa Uganda Cranes nenkomaawo. Naddamu okusamba okusambira Uganda Cranes gwayisa emyaka 5 mu 2018. 2018 sorry. Kuva mu 2010 namala emyaka 5 nga sisamba mupiira. Nali mulwadde ebiki n'ebintu ebigenderamu ng'ebyo omupiira nguvuddeko ngenda okudda nakoma 2018 nensamba omupiira. Actually nasamba omupiira gwali nga twasamba ne Burundi Burundi wano nga tuqualifyinze ogenda okuzamu kusambani sijjukira bulungi nenga bwetyo bwe nali mu mupiira. Namba kizo wasinganga okusamba omuntu kwayinza okujjukira nejjaza namba ze watera okwambalako? Nayambalanga shirt 5 nenyambalako shirt 10 nenyambalako shirt 15 nenyambalako shirt 11 zinamba zinasinga okwambala mu career yange ezo nga bwe nzimenye. Naye nasinganga kusamba namba 11 naye we nalinga nsamba 11 ngasobola osamba 7 era nensambako ne ku kyoto ngasobola osamba ne ku kyoto era ngasobola osamba mu midfield. So wonna mu makati kutandikira ne makati okugenda waggulu buli namba yalona nali nsobola ogikosa because nali nkosa amagulu abiri nali nkosa left ne right.
ku kintu ekyo ekyokubisa amagulu abiri n'okubeera nti wali versatile nga okuba wonna ku front 3 yes kyekyaleetawo enjogera egamba nti Mutyaba y'omu ku talenti ze tulina wano mu ggwanga ezitaasobola kugyayo potential y'entuufu. ekya potential sikimanyi naye okusinziira bwe nasomesebwa nga ntandika okusamba omupiira abanyambako mu kuntendeka ba Master Peter abe Masaka bakochi Sali bakochi Dunga bakochi Edi Butindo nga nva wansi eno abanyambako babake wayi e Masaka be banteekamu ekintu kino ffe twakulanga nga tusamba nali wa right ne nga bw'osambisa left bw'osambisa right nga twabanga ne trainings nga bagamba leo tunoli kukonsa kwa right leo tusambisa kwa left ne mwale wiki nga 3 nalo amukosa kugulu koki kati twatuke kisane tumanyira amagenda getting used which is no longer the case now mu mupiira oli bajja samba right watandika mutendeka kusamba biri kuwata ochegera ne bali abasajja bagatanga mu olugombi because bamanyanga nti a situation can come nga wetaaga okumeka okwokubiri. Anyway njagadde asooka tuweka brief background ako osobola okutegeera yani wabula tujjamu komyawo olunaku olulala ng'ate otunyumiza mboozio nga tugizimba okuva nga bw'ogitunyumiriza naye nga tugirambuludde omuntu asobole okukola ki ogitegeera obulungi. Omupiira gwa Uganda guno eno kizibu ki ekinene ennyo ekisinze okubeera nga kigulemesa okukula naddala okuva wano wansi ku mirandira bwe tuyinza okugamba mu academy? Neyanza nnyo actually gwasoose bantu bembadde nabo mu interviews zonna gwasoose obuuza ekibuuzo ekyo nti ki ekiremeseza omupiira. Kati ebimu ku biremeseza omupiira gwa Uganda nja ku attribution nja giteeka ku bukulembeze because bwe naligambye nti ssente ekyo si kituufu tekyali kituufu because ssente tuzifuna ng'eggwanga esobola okuyamba omupiira okukula. Gavumenti etuwa ssente, gavumenti ya Uganda etuwa bilioni 17 netuwa ne bilioni 5. 17 za mupiira gw'abasajja, bilioni 5 za mupiira gw'abakyala. FIFA etuwa ssente, CAF etuwa ssente, FIFA etuwa ssente eziyina n'okuyambako mu development ssente ezo FIFA eziririzingira FIFA. FIFA releasing development fee. Yes. Eri FIFA. Ne releasing sente z'abakazi women football. Mfuna? Yes, FIFA lwaki ekisera kituka ne bagamba nti tetwagala mu government kubeera interfering mu mupiira. Reason being they can fund their own game. Ne national team ya Uganda nyini travel expenses za FIFA. Accommodation za FIFA. Tiketi za FIFA. Nti Uganda esimbudde okuva wano egenze Morocco. Byonna biba catered by FIFA sente ezwa Uganda. Wanje. Kyovulaba n'omupiira kati gwebuuze mu mulembe giri emirala nga government naleeta sente mu mupiira gwabeerangawo gutya. Ekitegeeza kino ekibiina ekidduka nnyo omupiira mu nsi yonna kye FIFA. Kajire emijoozi Uganda Cranes gyeyina okwambala. Kajire emipiira Uganda Cranes gyeyina okusamba. FIFA ezituwa ssente ezo netwa n'emipiira. Bulijjo tumanyi president nno yabikola ne gavumenti. Nedda. Kati ssente gavumenti zeeta it is just a supplement. Nyongereza ku ssente ezo ezina okuziyamba omupiira. Kati ssente zino zifunika. Naye obukulembeze obubeerawo essaawa eyo tebuziteeka mu nkola ntuufu. Because ebbanga lyonna Uganda lyebaddewo tetulinawo academy n'emu mu ggwanga. Tetulina ttendekero lya mupiira. Nti n'ettendekero lya specifically mupiira gwa Uganda, baana ba Uganda. Up to date tukola ki? Tetulina academy. Omuntu ow'enjawulo eyakoze ekintu eky'enjawulo yabadde eri kambiyo. Era olaba speed kwe n'abasambi be yaleese boogere at the moment is a product of kambiyo. Yabaddemu ali ku squad ya ki? Alikambi yabadde ku
national team. Kwali ku national team Yes. yabaddeko. Kakati bwe tutabeere nga tusobola okuteeka ssente zino mu nkola entuufu oba mu nkozesa entuufu ne tubeera nga tufuna amatendekero g'omupiira specifically nga gambo ki not St. Mary's kitende egatta ey'okusoma n'omupiira. Bwe nali e Bungereza ku Man United buli lunaku lwokusatu twasomanga psychology. Buli lwokusatu yabanga psychology. Ofuna olw'omukaaga ne tugenda mu human relationship. Awo mukyali ku mupiira naye ezo za akademe z'abazungu. Wow. Kati nze ebintu bye ntunulira omusambi w'omupiira e Bulaaya agenda otandika okujja mu mupiira nga bamanyi omusaayi gw'ayina, nga bamanyi maso kika kya maso ky'ayina, nga bamanyi obwongo bwe babupima dda. How fast can you think? Okitegera? Yes sir. Bagenda okutandika okukuteeka nti kati gwe bakuteekerateekera mupiira nga bamanyi potential ya body yo ne stock kyayo. Ogenda bwanvuwa mpaka kwa height. Muscles zo, how fast can they go when they are trained? What kind of training do you need? Blood group yo, mere ki gy'olina okulya. Omwana ono mere ki gye tulina okumuliisa okumutuusa ku body structure eno. Omutuusa okuba n'amaanyi bwe gati. Omutuusa okuoperatinga ku speed bweti. The science part of the game and the technology of the game. Science, technology. They are all part of the game. Nga batendeka omusambi ono nga bajja bamusomesa nga bamutendeka nga bamutambuza okubeera nga asobola okubeera product eri complete. Not gambling, afu tugambolinga wano. We have tubadde mu bintu bino emyaka gyonna ng'eggwanga Uganda up to date we are still gambling. And we wake up expecting results against Tunisia. We wake up expecting results against Morocco. Kakati njala ku example. Uganda Queens tulira kiti tunakusamba ku timu siwuli ngo ne uli ya Morocco egenze esambye Brazil. Algeria egenze esambye England. Ivory Coast egenze esambye England. Senegal egenze esambye England. Why did Uganda tegenda samba England? We are very lucky we have not met those teams. Chogawe tusanga ense timu eva mu Europe esobola tukube 10 nezidda waggulu. Kiva ku kyekyo. Anti kakati kyekiri ky'obuuzizza tuyina ensimba y'omupiira tetuzimba mupiira ate ziri ensi kati Senegal they are doing well. Ivory Coast they are planting players balabanga bote bajja kisobola n'otwala abasambi mu France. Yeah. Nebayita mu channels z'abazungu nadde okusambira eggwanga lye. Bwe tuba tulemedde okuzimba omupiira guno nga tulemedde ozimba abaana baffe nga tubatuusa ku level gye twagala. Alisi tudde ku ekyo. Ng'ensi tutuule. Tugambe kiki tutasobola, kiki tusobola. Tukwata abaana nga bwe twalabye abaana abanda 17 abo tubateeke mu structure z'abazungu. Tugenda okubaleeta nga tuleeta Sibiki yazamye namba 2 eggulo. Right back nga asamba ebituufu ebyokusamba. Si bintu byaggwira, si bintu bya gambolinga. So bino bye tuvayo ne tugamba nti omutendesi formation gyatukubisa imbi biki byonna obuzibu bwe buva tetuba batendeke wansi. Kakati njala okubulira nze sawa zino zikiriza nti Paul Put si mutendesi mulungi tactically naye ne batendeka they are not good enough. Nze nali ku Man U ne banziza baana ba under 13. Ngwene emyaka emeka nali ndi mu under 17 ne banziza mu under 13 nenga ekinjizisaayo wano nga balaba knowledge y'omupiira nga bino byokusala ndi talented but the understanding of the game entegeera y'omuzannyo nga birala nga mbitegeera buki bitegeera bulala woyina okubira touch emu gwe oyagala kusiba
Ochegeera woyina okukyukira ogende gweyagala osokosale basatu woyina okusambira quick gweyagala kufuna kuddukana muki namupiira nga sirina kye tuyita natural game understanding ne banziza wansi mu batendesa batendeka ebyo wano tosuuka obeera ne opponent mabegawo why do you control the ball give it back toyina maaso wa mabega bw'oguteeka wali how movement yeddako ebeera etya nti wenteeka wali sidduka eno I run this side wenteeka wali omupiira bwe nti sigenda ate eno because genda kuba omugongo oli ago nyina kudduka vertical bwe nti nazira eno bwe nti kwegamba game understanding game language omupiira gwina language eyago omupiira tetulina nakwogera even if I cannot speak your language I can play with you. Hey. We can play olina loza twogera bikwatagana nga tebikwatagana because buli pass mu kisawe ina kyeyogera buli pass eba ku kisawe buli pass eri ku kisawe eno olulimi buli movement ku kisawe eno eyogera bwenkuwa nenkukuba omugongo I don't need the ball when I pass you nengena mu space I need the ball wenkukuwa correct ntegeeza ati nkuwa left ntegeeza ati bwenkote mapira kuno nga mfulumba what do I mean gwekola rani if I control going inside I don't need you I need tonduka genda bweru I'm going to play this side yeah omupiira gwogera kye tuyita football language oba football sign language kati ebyo byonna tusobola Uganda tewali nakamu but when you chovola banakoma Uganda ngate ninga owenjawulo ennyo yeah nalowooza nti maybe oli wanjawulo naye nga tweba nanjawulo but because oyina byolabye byoyize abazungu balina training esomesa obwongo bw'omusambi okubeera nga bulowooza faster nga bulowooza ku speed ekika ekyawagulu batya bakuteeka mu room nga mulimu ebitaala kyaka yero kyaka red kyaka green kyaka blue kyaka pink kati the faster you tap on these leads the quickness obwongo bwo okubeera nga bulowooza maki decision making becomes easier ochegera balina gemu ze bazanya katabo tennis akatono bwe kati obwongo buno olaba omukono gukola naye n'obwongo bukola ki nabo bukola kati bamala training zona they relax in those games still bali mu training era bo bwemujja ku macha you could live in the evening it is a full time job sikujja nti nno abagenze ku kisawe ku training nti bavuddeyo bagenze mu gym kiwedde tiimu nebeera nga squad club erina ebisaawe training ground kule ebisaawe 12 15 2 nga byakebe byonna esaawa zino Man United yesinga training ground esinga okubeera expensive gye bayita Carlington Park otegeera kuliko ebisaawe biyitirivu aba academy tebena ne basikira n'aba senior players wingi ndala zanjawulo nnyo okutuuka eno okupakinga mu parking lot y'abano ba senior n'okubalako obulabi it is kirala babatera butezi program ne mubasinkana bapakinga wanjawulo training facility yabwe yanjawulo gym yabwe yanjawulo balina ebisulo byabwe ali wamalu training alina wasobola n'okugenda naye bakaba ne room ye wanje aba ne room ye ku kisawe wennyini kusaye kwennyini ku training ground kubeerako hostel olinga alina webale nnyo kuba buli omu aba ne room ye ali nga bazirongoosa zibeera nnyonjo ng'emitinga standard ya 5-star hotel room gye bakuwa emitinga standard ya 5-star hotel owummulira nga it is time for resting so that is the game kati bali kyekyo kye baakola mu kuzimba omupiira gwabwe okulaba nga tubalaba ku ddaala lyotulirako ku TV olaba Arsenal Man U baliko omusambi gwolaba kati kankubuuze olaba omupiira gw'abazungu olabeko omusambi wa Uganda asobola okusambira ku speed eyo abaawo batono tewali because ne bano betugamba basamba obulungi betulina bonna bonna tekuli n'omu ali ku top league ya Europe
top leagues ndi tetulina musambi mu Premier League, mu La Liga, mu Serie A. Ochegeera Bundesliga tetulinayo musambi. Reason being ffe tukyali wansi nnyo, tuli wala nnyo. Bwe twagala ensi yaffe tulina kutandika n'ebyo kubeera nga tusente ze tufuna tuziteeka mu nkola entuufu. Otugambye nti FIFA yeefandingira omupiira kyokka ate ne tuba lucky nti ne gavumenti esobola okubaako kekwata akatini netwongera. Buzibu ki obulemesezza omupiira awo mu federation okubeera nga ebintu bino biteekebwa mu nkola? Anti gambe tulina abakulembeze abali greedy, abatalowooza ku nsi yaabwe, abatagala ggwanga lyabwe, abatagala kulaba progress. Sente wazifuna azikozesa birala. Sente wazifuna azimba bizimbe ayagala kwetereza nga ye. Ate abazungu abo bayitawo tebakyakola bintu bigasa bo nga bo, bakola bintu bigasa community. Ofuna bo ne gavumenti zaabwe bakola bintu n'abawalabu abo bakola bintu bigasa bantu baabwe. Nga ne wemba nti kati kankuwa example, abazungu bamakinga sure nti buli mwana w'omuntu ajja ssoma. Omwavu n'omugagga ajja kola ki? Ajja soma. Omwavu n'omugagga ajja funa medical facility, ajja ku access medical facilities. Omwavu n'asembeyo buki? Wane Uganda buli muntu yenna ina alwanirira lubutole na family ye kuba bulungi. Bwazifuna sente kifo ezikusa ebituufu ayisa ajja bali $1 million mu nnyumba ye ng'azebakidde. Ebikosa omupiira gwaffe nti abakulembeze be tuyina tebaagala ggwanga lyabwe, tebaagala nkulaakulana. Bo batuukiriza interests zaabwe. Webale nnyo. Mu academies zinenti ze tulina e Uganda wano nedowooza era abasinga okutegeera academy bagitegedde balabye Alcambio then impose ne St Mary's. St Mary's Academy Ate somero liyambako just kubeera nga li preparing abaana baalyo abagenda mu competitions. Wano tetulina wa academy ne Alcambio Academy no balina kye bakola ne balakinga bingi nnyo. Bwe kiba nga kya structure kuzimba musambi wa mupiira ne Alcambio eri ku 15% over 100% ekyetaagisa okubeera nga academy ebeera nga bali were structuringa kubanga egenda kuleeta musambi producinga musambi mulungi. Naye tetubamala mumanya and we appreciate them. They are doing something ekitanabeera Uganda. Level gye baliko they have done good era we appreciate them. Mu academies zinene challenges ki ezisinza okulemesa abaana bano? Because recently awo nakulabako ng'ogamba ebimu ku bizibu abaana bye basanga ng'ogamba ebisiyaga bingi mu mupiira. Ki ekireese ebintu ebyo mu mupiira gwa Uganda? Obwavu promoting nnyo ebisiyaga mu ggwanga lyaffe wano. Abaana baavu, abantu baavu, abazadde baavu. Omuzadde tasobola facilitatinga mwana we. Kati njala okubula nze nsobola okuvuga omwana wange ne mutwala ku kisaawe ne mukimayo. Bwe si mukimayo ne mpereza mukola ki? Amukima. Ne nsasula ne sente zaakoze ki? Zamukimu. N'ekyo tekitegeeza nti buli omu akikola ki? Akisobola. Waliwo omuzadde nga tasobola nga n'omwana we kati mulimu abazadde abali wala oli ali ya Jumani. Omwana alina talent. Namuweereza coach e Uganda. Coach gwamuweereza tamanyi mizeejaani. Mizeeja coach. Ate n'ekyokubiri ebisiyaga bino bitambulira nnyo mu kapiira. Tunnyonnyolemuko bitya ekibitambuliza mu kapiira nti mu mupiira muno naddala ne waffe Uganda abantu baavu so bangu bakumanipulatinga. Ate ebisiyaga ekibirimu we bakulya bawolya ne baba bakutte nawe ojja kupikinga interest mu kubikola ki gulinga muzimu. Kasita okitandikako bw'oti todda mabega era bonna ababikola bonna bemmanyi tebaddangako mabega basigala bakola ki bagenda nabyo mu maaso. So obwavu bwe buleetedde ekizibu. Ate simanyi lwaki balina nnyo interest mu bantu b'omupiira naddala abali talented. Ekyo kyo nange kyesinga okwebuuza. Abasiyazi bano batagetinga nnyo abaana bano abalina talent.
kubanga jukira biseera bisinga omwana omuzadde kati obeera n'omwana nga weesobola si kiwa nti oyinza okwetaaga omwana okubeera ng'asula ew'omuntu twamuliisa okitegeera omwana ojja kubeera naye ojasobola omuprovidinga kyakola ki kyayagala. Mulimu abajja ne bagamba nti awo mwana wange mututte kamuwe kooki abeere naye era bw'osanga abakooki bonna abasiyazi ewabwe babeera n'abaana balenzi tebaba n'abakyala babeera n'abaana bulenzi bwe bulongoose waka bwe bufumba emmere bwe bukola batya onfuna bwe bakozesa. Mulimu keyo bw'omanyi ng'ogamba bano bakooki bo bangi nnyo bangi bemanyi bayitirivu nnyo bangi aye nabo bamanyi kubanga nze ebiseera ebisinga wenfuna bwino kugwe mukugamba onkolera kasino waedeni ebyokola byonna nembigamba kino nekino nkumanyi mbigamba. Kakati ali eyo yeetaaga okumanya biki by'olabirako ozuula otya nti embeera eno bweti mweri gwe wajja otya obimanya obitegeera. Kati nze wensinza otegeerera ebisiyaga actually nze nali omu abaali badde ba victim singa saali mukujjukujju kubanga jjukira nalina talenti abantu bano batagitinga nnyo talenti saagala kudda mu kubanga mbize mbyogerako saala biddamu naye mu recent situations abaana bavuddeyo ne bampeereza obubaka natandika obyogerako natandika okumpeereza audios videos nga bambuulira abantu abo n'abamu nga baali babakozeseza abamu bakwata n'abakwati. Omusajja naye kakaatika ku mwana omwana muto myaka 16 wangi abato bwe batyo bato bonoonye nnyo abaana b'omupiira actually ebisiyaga oba bisinga n'ezaala mu kufuna mukono n'omupiira gwa Uganda wano kati sawa ze kozi zaala oli azannya akapapula ke ekyayinza okukavaako naye ebisiyaga gwe bakozesa leero naye nkyajja noonya bwakozesa so kiri recurrent. Bano ababikola balina ababafandinga nti gyokoma kikola bwoti okifunamu mbeera bweti. Kikinako kumanya oba babafandinga oba tewali naye amazima matuufu oba muzebuze nga gwajja buze simanyi oba muze oba olwa babawa ssente oba simanyi nange kyesinga okwebuuza I don't know simanyi awo simanyi kituufu. So oli ali eri ayinza okwebuuza ekibuuzo nti mutyaba ovaayo okwogera ku bisiyaga bino what was his motive? Anti kati nze Katonda yantonda bwange nti nze singa abantu balala nze siwulira kintu kinyigiriza muntu mulala n'ensirika nvaayo wemba sisobola kulwana naawe kukuba bikonde oba kweyomba naawe nvaayo nenkyogerako kubanga fe obusiraamu tugamba nti oba tokisobola sikyogereko. Kati nze kyennasalawo ku ensonga ez'ebisiya kankyogereko alisi abalala abakimanye nti waliyo n'ebisiya waliyo nga nange bwe nnajja nga simanyi naye omwana bw'ajja nga akimanyi yeewaayo ng'ategedde. Ye omukulu mutyaba yali ayogeddeko nti ebisiyaga bibi ebisiyaga gyebiri alisi okuleetinga awareness bano be batannalya. Kati omuzadde ali eyo ng'alina omwana we alina talent omwana we ayagala omupiira ayinza mu preparinga atya nga amuteekawo agenda okumussa. Ani kakati mulimu academies entuufu kati nga mujibu Loline mulimu academy nga Edgar Watson sijuuliranga mu bisiyazi mulimu academy nga eya Excel ya Patrick Gwayambadde sijuuliranga mu bintu ng'ebyo. So abantu tebalina okukola banoonye abantu abatuufu balina owa abaana baabwe si buli academy si buli mugwosanga nti omuwa omwana we amutendeke asobola omutendeka naye n'abazadde balina paati nene gye balina okuzannya mulamu bw'abaana baabwe okitegeera n'abazadde balina paati nene nnyo okubuulirira abaana baabwe n'okubasomesa n'okubagayidinga mu bulamu n'okubabuulira ku bino ebintu gwe mubiwulirako gye muli emu nga mubiwuliddeko n'abaana mubatuuze mubabuulirireko mbagambe nti wayi nga nawulira ku nsonga bweti naye mwana wange mbi
Mwana wange olaba ng'omuntu agamba ebintu nga bino ojjanga n'otuuka n'ombuulira engeri gye tuyinza okubirwanyisaamu. Engeri yokka ey'okubirwanyisa erina sooka tandikira ku bazadde. Mwana ennyini preparinga bwongo bwa mwana wo, creating awareness mu bantu. Then tuleke tukubire gavumenti omulanga basibe abayisiyazi bakole okunoonyereza kubanga olaba ffe nze siina buyinza bukwata musiyazi musiba. Siina na buyinza bukola kunoonyereza ku ye naye gavumenti ebuyina. Gavumenti etekewo inquiries, batekewo offices ezigenda okulwanyisa ebintu nga bino ebigenda omumalawo eggwanga lyaffe. Bwe osanga omusiyazi bamusibe abeere example eri abalala. Jenge gyetusobola okubirwanyisamu naye nze nga nze siina buyinza, siina maanyi. Ate naawe kiyinza okuba nga kirina engeri y'emu oba endala gye kiba kikuteekamu okubeera mu buzibu eri abasiyazi. No, nze eri abasiyazi saagala kumanya kubanga okuba expose. Nze saagala kumanya oba mba expose ngoba nze njogera kyempulira nga kirituufu mu mutima gwange. Gwe n'amazima mulimu. Nze njogera kiri ku mutima gwange. Kikasaga nvaako babbo bakola kyo bakola nze tebinkwatako. Provided nze njogedde ekindi ku muki ekikuli ku mutima. Kaakati ng'oggyeko ekyebisiyaga, challenges kyendala eziri mu academy wano eno ez'omupiira? Challenge tezaali baddewo nnyingi naye equipments, training grounds tetulina ng'eggwanga. Ate tojja sanga muntu alina akakademi akakoze nti agenda senda ebisaawe. Aba talina ssente, talina busobozi. Tulina kubira gavumenti mulanga ne tuteerawo obusobozi obwo mu regions ez'omupiira. Namanya nti mu Buganda tulinamu training grounds 3. Ebisaawe bane basenda ebisaawe nti wano eriyo facility erina ebisaawe 10. Facility erina ebisaawe 2. Facility erina ebisaawe 3 mu Buganda. Naga tugende Nankole, tugende e Bunyoro, Kitegeera, tugende mu Balugwala. Tukole ekintu ekyo awo tuba tujja tereera mpira baffe tujja gukuza n'ekyokuzimba infrastructures ng'e bazimbye Hoima Stadium buli region bateekemu ekisaawe ekyo bwe kityo. Ekirala kuddira ssente zino zibateeka mu mupiira kubeera useful. Monitoring bazirondoole webale nnyo. Waaw, engina Moses magogo bilioni 17 neza wala bilioni 5 ze bilioni 23 muzirondoole. Amini bilioni 22 muzirondoole zikoze omulimu omutuufu. Watu tulina tendesi abasambi Uganda tebasasulwa mu makirabs. Abasasula batono nnyo, kirabu ntono ezisasulwa. Bwe munalondola ssente zino zijja kubeera in use eri abantu abatuufu ne motivation mbasamba ejja kweyongera n'ennamba y'abasamba omupiira ejja kweyongera. Ali muneyo lawe bwe muteekamu ssente mu mupiira gusobola ovaamu n'omusolo. Omupiira gusobola ddala okubeera abazungu bafuna omusolo mungi nnyo nga bavudde ku mupiira. Kati omusambi e Brazil bafuna $1 million omwaka 25 basobola omujjako $1 million 12 ng'omusolo omwaka. Ye by the way yonna ensi zonna by the way kubanga zibeera buli musambi w'omupiira obeera ne working permit ng'olina osasula omusolo ne bw'aba mutendesi w'omupiira kozi tulaba abatendesi abamu abalina principles zaabwe bagamba awo mpa omulimu gwasasula ki permit. Nti esobola okwera income ate ey'amaanyi ennyo eri government. Yes, eri government. Kati Brazil ozefuna ssente meka mugundi misolo gy'abasambi nyingi kozi bali muligi abasajja bali buli wamu. So bo kye bakola kuteekawo environment ntuufu baana kusamba omupiira. Byebyo nkooye ngenda banga nkomyawo omukulu ono asooka atunnyonnyole ku buli bw'enguzi. Era waliwo ebyogerwa nga bagamba nti omukulu omu yatundako tiketi za ttiimu naye tugenda bbanga tubyogerako next time. Then n'ekirala nalabyawo ng'ogamba Speaker Anita Among ne Bawo Magogo gye n'omuhoza gigenda bakwata essaawa yonna lwanguzi. Ebyo tujja byogerako mu gundi eddako basuubizi banaye tujja labagana
mu program eddako tujja kwogera ku nsonga nnyingi musigale nga mwekumira ku page eno mweraba kale mbadde n'omukulu Mike Mutyaba kojja wange kojja nsanyusa okulaba n'okubeerako naawe tweyanziza akadde kano tusabe Allah atuwe ekisa tuddingane okwegwako kale mbere bulungi mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.